gakuweebwa muno era ojja kugajja wano ebibuuzo n'ebyokuddibwamu bijje ku bakafulu abamanyi ensonga. Mbabaza okutwala omusango mu kkooti nga Besigye tagenze. Mbabaza akomawo mu gavumenti akolera Museveni. Fuba olabe era oyige okuva ku bakafulu mu buli nsonga ebeeguddewo. Bantu bangi balowooza nti Besigye asobola okulwanyisa ababbi. yasigala ng'essuubi ly'ababbi. Yes. Leka kuwulira biwulire omutwe gwo kagukweyimirire. Mu political science batugamba if you want to solve a problem create a contradiction. Mbabazi is creating a contradiction to undermine the swearing in. Ebyo n'ebirala bingi mu program omukulembeze w'enkya buli wakuna ssaawa 3 mpaka ssaawa 4 ez'okumakya togisubwa. Aniriza nnyo ku lutimbe gaggadde ABS TV naye kankugambe nti buli lwakuna tubeera ne programu omukulembeze w'enkya kumakya na leero tugguse taamale mirundi mu nyumba njagala okwanirizaako nekutegeeze nti munange gyebaleko gy'otuusizaako engalo n'olwaleero mu programu y'ebyobufuzi omukulembeze w'enkya kumakya akanyomero kaffe ebikukunavu n'abakukunavu nsooka okwetondera nti eddoboozi terijja kubeera ddungi naye byonna tujja kubeera nga tubigira kale no gyebaleko gyonna gy'otuusizaako engalo mwaka 2017 n'olwaleero bingi nnyo ebiyitaayita naye beera mugumu gwekanya kukola nsimbi ebisigadde binaakusangayo teweetaba nnyo mu bintu bimala biseera anti ojja kubeera ng'omwaka guggwako tolina kyokubazeemu bulijjo tutambula ne bannaffe wano ku ABS television jjukira twalonkinga TV eno omwaka oguwedde na leero tutambula ne Konka Electronics nga bulijjo saako ne Senaki Wafo Manufacturers kale no teeketeko kubanga otukubira ku simu mu program tujja kubeera n'eddakiika ey'okubeera ng'otukubira ku simu wegatte mu mboozi y'olwaleero saako n'okubeera nti nno ogenda kuba owuliriza nnyo omutwe gwo gwe gukweyimira kati nno katugendeko mu bulango bw'abakama baffe obusookera ddala awo tudde n'obukukunavu n'ebikukunavu taamala emirundi mu nnyumba weebale kulaba ABS TV. Gakuweebwa muno era ojja kugajja wano. Ateera nkwaniriza akulikayo eri mu bulango awo nno tutandise nkulu Tamale n'olwaleero lwakuna buuza ku bantu tweyongereyo. Njagala okubeebaza tujja wano ne twogera mayinza ne recording tujja wano ne twogera kyovula bati wali nepeyongerako mbugenda mu kkooti tekiriyo bakulimba otiya n'amakutiya okwerecording tebasobola kutwala ate kakati mwekyemutamanyi mu media negundi media law ekukkiriza ne notebook yo ogitwala mu kkooti. Media law ekukkiriza ekyo tekijjaawo kubeera nti olina kiba kikuvuna anti bo bano kye bakola muwe babakangira ti abo baloya babawandikira ebikankana ebibaluwa kuba tuyina defamation ne libel kyekyogerebwa ku radio kati etteeka lya Uganda likugamba nti olina okukuuma entambi zino at least emyezi 3 z'ennaku 9 you must record yourself bwe giyitako tebakuvuna kakati abasinga obungi mwete mwe recording era bagamba nga lwaki ye recording yes this one is effective si bya digital this is very effective ate it scares people bakiraba nti nkola ki nti we recording ne recording kuba bayagala okugamba tukange TV ne radio kwabeera tuzikange tumujjeko tukole tutya nabagamba ti mirundi tebamusobola never mirundi chomusobola nga bali bakunyenya anti nkubuulire that's what why do I bounce back nakuzino bagambi mirundi yakano mulimo gwo advisor nga muhozi yagututte mwali mukiwandiseko nti bagumpa president bwe yagumpa tebawandika kubali baka former tebagala kugamba nti bamuwadde former press secretary nga babaloza mbunyiige ngende myamwe calculator mirundi ze calculator nabagamba mubuliro mwogereyo omuntu ayina olubawo mu nyumba ye omuntu ayina olubawo a person was a blackboard mu his house a person was a library ani agula ekitabo ekipya buli week ani wano mu Uganda
neje bali gwe kankubuli parliament y'ababaka 1,400 singa buli omu yali agula amawulire singa amawulire ga Uganda gatunda copies mmeka simanyi singa managers bonna bali bagula amawulire ekyokubiri nti temuyina kintu kipya kyemukola mu Uganda kitakolebwankako walala nkulaba kakati kankubuli Uganda mbabuuli ebintu ebyo Uganda tujja kufuna kye tuyita the sick man of East Africa oba Uganda we are building a worse Somalia ekyo tekisoboka kisoboka tekikyasoboka why kubanga mutunulire ebintu byammwe nti aba economy teyinza kutereera lwaki economy teyinza kutereera economy teyinza kutereera kubanga temuyina ba investors bano babbi ba commission agents naku zino bagoba amasomero ne bagaggala amasomero bagenda nga bagaggala amasomero ne bagaggala amasomero sente gasomesa biki amasomero nkulaba abaana abo nga bamaze okuba amasomero gali bazimbye essomero eryabo balina lino libakuba eriyamba abaana okitegeera kati ne sente z'abali the issue you cannot coexist with these people bamaze okuba bali kati waliwo bazimbye eryabo ate balina amawulire temuboogerako. That's why they fear me. The only thing bakoza poison in Nalema. Ne bankola ko butambi ne bulema. Ne bampabire wa president ne birema. Kati kye bayino kola kuleta ako kavubuka ate twagambye ebyo twagambye kayinye kadala wafe 10. Ino issue gisolving. If you okola katemba why do you fear? Obango okola katemba why do you fear? Kibagula. Bano batia nimba sekudde. I can even ignore him. Bana abana tebategeera temuyinza kumala kuba amasomero g'abannammwe gonna ne gaggwawo bwe bakola musajja mukulu omuwe yali agala okugaggawala yajjawo obutoda n'aleeta baasi ze kayina n'aga nti ziwa musolo fite biliyoni zagenda ose abakola emirimu era ekyovola mu Kampala babakuba ne 17 biliyoni bakuba mu Kampala n'obulumi 17,000 abawutodanga baba waaki minisita n'abagamba akatale na kasero bakabawadde temuzimba okujjako nga kampuni yange yezimbi kaba kukuba akalulu minisita Mulamba yagamba Museveni kaba okuzimba akatale kampuni ye anti bakugamba katukube Museveni akalulu agende ne minisita we ng'alirudda wa be bayina amawulire katolaba nti weakness ya mukulembeze nasobola kusettinga system abantu we bayina ku baana bano ne bakwata Mukasa Mululi ne batuula naye ku kisaawe ky'entebe ne bamuddukako ne bakola minority report Mukasa Mululi ne bamugoba ne batwalayo Kaloolo ekisaawe ne bakiwa Ssekanyolya. You think Mukasa Mululi is happy? Ne mukwata byandala ne muganda president alagiri luno oluguudo lwakola Kalulu ne mudduka emisinde ye ne mumuleka arrest byandala omwana yennyini oyo n'akuba arrest byandala yali akomeka lwalagawo oluguudo kakati nabagamba nti buli muganda yenna bwe yambisanga ejirikiti kwe basuula embwa kavuma sente yaziryako kavuma ye ono atone jene bwe yategedde nti kibimbi bya Ruhanga yadduse bonna ne badduka ne bakitwalira kavuma omuganda yawunya era bakitwalidde muganda ababbi ba mafia kasitobalaba muganda gwe basuulako embwa gwe bafuula ejirikiti. I told you. Atera mwe baganda mwe kuba mwe kakati Nyakana mukanyakana bamwe ivaawo waliwo oluguudo olugenda okuyitawo Green Park atera omusumali agala kutwala bwe twakanze omusumali nadduka ani yawandiise ebbaluwa egamba twaliwo flyover eyitawo vaawo muganda Kasekende eganda era mpandisa akatabo kange omuganda n'engalabiye omuganda n'engalabiye yo omuganda angalabi bakubankube bali bananyini buyinza engalabi bakubankube era Kasekende yawandikidde ani omuganda deputy omuganda n'engalabi bali tobalabako kubanga bo bakimanyi nti eno engalabi bajja gitwala emisinde olunaku lumu enkima kasita enkima ogisibamu ekide egoba zinnewaayo naye kazisukka emitala 9 ziyimirira ne zigitta abaganda bajja kutta baganda bannaabo nti lukwo ono betikamya akubani lukwako kwa mase omuganda n'engalabiye nawandisa akatabo omuganda n'engalabiye betikamya akuba muganda munne yamumu omusala kali duka emisinde tali dukira mu kikuyu wagamba evaluate me I tell you why is it that gwe Kasekende gwe mu Standard Chartered Bank gwe awola ababasi sente emirimu gy'abaganda ne gigenda kati baku exposing bamugubye mu bank yali mu PBS neregamu okakasa naye bwe mbanna kutomedde nze bwe mbanna kutomedde natandikidde waggulu ejja kuggalawo
ekikugalawo lindola tunabinene waliwo yali akugati kulina ndekalawo tunakiraba ekyo nakyo tunakiraba tulinze just bulinze kaseera nti bwe kibanga mumala kwonoona kirala ne muteekawo ekyammwe muleka bali banyiize owino singa abasajja bamudevelopinga dda ab'omu owino bawaayo ebyapa byabwe era muganda munnaabwe musiye yagaana Kayongo amaze okusinga ebya akayirikiti wano teri munyankole mbabuulira nze abanyankole mbamanyi tewali munyankole misbehavinze baganda era bye mugamba mutuli bateegera katenga ffe tujja ku katonga ki kumuga ababbi eki olera bye munyankole ayinza kitinga abantu omunyankole ne bwaba mu revenue authority omunyankole ngaali mu revenue authority najja okugala amaduuka g'abantu waliwo omusajja bamuyita sebalamu sebalamu yakola factory mu Ndeeba ng'eyina abakozi emitwalo egi n'ebyalaana emitwalo ebiri eyagala factory ya sebalamu ng'amugaye nti mpenguze nguli apartment y'ebugoloobi bamuyita Kasumba muganda munyarwanda naye yeyitaani kasumba era munyarwanda iye ya misali yali awano abagala amaduuka mu akediz bawano amanya gabadde ogambe yagoba abaganda lusambu naye muganda Nairobi bakoze report waliwo ekizigo kibadde wano kyamaanyi bakizuddemu acid kyesiige mu musana kati kizigo kiri kusookerwako esi bakizudde mu acid e Nairobi bakwata bikwate gwe bakikwata nakye Nairobi ne Tanzania balangiridde kati mukiina wano omwana oliko mutegedde akiyimbirira oyo nnyo gwe mutegedde oyo akiyimbirira ekizigo kisoosaako muganda yakuba muganda munne kisoosa esi ngono bwana aliyeri bwana ayodde omuzidi gwa se Nairobi bakiweze ne Tanzania nebakigobayo kikyawano Nairobi balagiriza kashi kati yekitunde Nairobi kino kasi tokyesiiga bwoti gwe tolabirawo ate bwokyesiiga musano gwawo bakikola mwasi mukubye buli kintu kya muganda munnamu kiweddewo kati n'ekizigo nakyo mukibuulira buli kintu kya muganda munnamu kakati gwe toyingira mu katego bwe bategedde kati buli program baddira gwe ne badda mu nsonda wali mutawanya aveeko sikyava ku program n'emu nkubaba kuba malawo nkulaba kubanga popularity yange girina tezenyirwako nkulaba nze nali sikinga politics is for risk takers ate tebabala mbu ajje tumukozesa embeera mwamupitiyo kuba kitegeera why do you want to control me lwaki luli previously wakola strategy tumukube tumuonoone nenkuwangula maze omwaka mulamba nekolera byange mbajje tumuwa omulimu bwanfuge ani yabala ali awangudde munne tebasobola abo abaana tebasobola jabba kubamba malebu bajja kudduka because kyembagamba kyekyo nti bakubya amasomero g'abantu bakoze eryabo liri bo bamala kuwona tudde ku kintu ekyo ekibadde kigazaawo amasomero nga waliwo ayagala okukolawo essomero tobiraba bwe bagamba mu mpapula zaabwe asinga mathematics asinga kyabo be baagala okuyola batwale abasomesa be bampi nti ono yasinze mwe musuula amasomero g'abantu bakoze essomero ne bakuba amawulire naye kati kankubuuze ekyokukola essomero eriri ku mutindo kimenya mateeka anti omala kuba kyono kimenya mateeka yokkiirwa emmaani tugulabu his wife kuba bo yenkola yaabwe kyobulaba mbagamba tewali kitaabula wano e Nairobi basalawo okujja omugo oguteko mu kibuga ne babagamba nti kamunye tewali kuddamu kugula kamunye tuziwaddeyo ebbanga kakati ogamba otya kamba kuli bane mulimu ebisesa oba bodaboda ebadde yennamba emu obadde togikwatanga etomedde onakulaminga bbiri mayo bonna ekyo nakyo tujja kitunuulira ani aleetera ababodaboda enamba bbiri n'abongeza ne ssente to Somalia why kubanga abantu kasita babula order institution zonna nezirowooza sente nti balambulagano oli naalambula eyegini oyo naalambula eyegini nalaba site ya munne then we have a problem. This is why nabagamba mu nti emirembe gikoma ku Museveni era abaganda bayimbanga nti mugwanya bwalifa buli omu alidda ku munne nga mugwanya yakulya justice baana bange mujjanga ne mulya bwendivaawo muli kumbe endagala Congo ekereziya yatudde ne Kabira netula n'aba opposition Congo neterera mu Uganda ukaduyiti bali adasi institution zonna zaafa interreligious ate ekyamumbera ni yakiyingiddemu
Inter-religious council esobola okukwata ensaganya wakati wabesige Museveni Mbabazi. Anti ani abatabaganya. The Catholic Church in Congo, in DRC, is still intact. Tetunda ngakosa pulereji wa mkristo. So happens to Uganda. Still Uganda Catholic Church is still intact. Yakanekuwao. Kaka neba buli ebintu bibiri kamba nyonyole ebintu bibiri kubate China budde bungi. One, nabaganda Museveni bwaliva wano eggwanga lijja kutabuka. Kubanga ensi ekintu kimala kubimba ne kituuka ewuwe. Kakati issue ya parliament was a simple matter. Bwe muba baba wa sente mu mateeka muveyo mu defending. Ya baba wa sente mu mateeka. Kuba government egaba donation ne civil servant basobola muwayo donation. Badda mu kulagira parliament mbwereme batisaako arrogance. Parliament bajiwambe kuba bakitalo nnyo. Bakitamwe balwanawa. Neddo mu boogerwako mu report bakitamwe muli bazukulu ba Lutamaguzi. Ndi parliament. If the president allowed Mulamuwe Kaboyo ogende Ruzira, if the president allowed Musanjewe Kutesa ogenda mukomera nadda mukaguli, what about these kajinas? Bakagira bano bakola bamusisi nti bagaze parliament. We are heading for trouble. Nti balowooza bakitalo nnyo. Parliament esana na bogera. Who are you? Get diplomatic immunity. Kakati parliament nebe omukazi najitwala musayindai. Teri supplement joyisamu teri approve appointment of tekola teri chi. We are turning towards the budget. Kakati president yakoze ekintu eki yeyisibali and Museveni has solved the problem. Parliament preserved its dignity omusango bagujjeyo. Olowooza atone general yali tasobola kugamba abasajja abo ne bajjayo omusango ne baba wa sente kuba batuteyo omusango baba wa sente bagujjeyo era ebitaano byagenze. Baba wadere ebitaano byagenze ko bakola sente obwavu buluma mu Uganda naye abalya sente babazi bamubazi bage provoke the parliament will react to this babira musirina obwavu buluma buli mu Uganda ebitaano byali mu nteba ina wali kati ali akifiiriddemu omuganda kavuma ko balitidde ejirikiti basula embwa yawo. Tell me Kavuma yalikoze kankubuze okujjayo buzo omusango kye kibawesa milioni anti babadde anti kadaga yabasa kibawesa kadaga yagamba sign die kitegeeza ye yakayajita ate ekomawo ng'ensonga yagitwaza mu sign die eweddeko nga bagikozeeko kye mutategeera tuyina prolonging tuyina recess tuyina adjournment ne sign die kitegeeza nti parliament ekomawo ng'ensonga yagitwala mu parliament yagitwala mu sendai ekoleddwako. There wouldn't be parliament yabasala akakodyo n'abanyiga kati yakomyeyo president yakisolvinze has provided a solution. What is solution? Ekyo kifukati ekyo kyafudde. What? Parliament has preserved its dignity. The court has not been bruised because but it was bruised by the speaker's statement. Yes. How can you say stupid order to a justice? Yes. A full justice. A pulaginga egundi gendo nonye kigambo stupid kitegeeza. Stupid twakula tukimaye kyoto kikinza kunimba. Stupid kigambo tosola kyogera ku muntu nga justice. Ekyokubiri. Akachiko ka parliament kyekaalikoze. Kimanyi kyavudde wa president. Parliament is going to refer this matter to a committee. Kasodire ekintu ne mukiwa committee nga kifa. Lwaki mukimutamanyi. Tuyina kye tuyita session committee ne secretarial committee. A session committee deals with the matter until the completion of the session. A secretarial committee outliving a session. Naye committees ezisinga nzirabako opposition. Ante kakati ko kimanyi lwaki committee ezisinga ziriko opposition balabira ku kyange nabagamba NRM should take the initiative to clean itself. Don't allow opposition MPs to take the initiative. They are not interested in cleaning the NRM. Omukazi co-wife aguliro bino ebizigo bye baweze Nairobi ne Tanzania bitandikizako sa ebyo bye bawezeeyo ebirimu acid ebirwaza abantu cancer mujjawo byagulira mumazeewo ebintu by'abanna mujjawo byagulira ekizigo kyakebereddwa nga kirimu acid Kenya babigobye
bagati kati Rwanda iri kubunkenge biziko biringa bad furu biziko biringa bad furu biziko babigobye buli wamuntu bicyari mu Uganda abantu babiyimbira ku TVM biringa bad furu TVM yokaye yabisigazo biringa bad furu kakati mwechemba gamba nti a secretarial committee means what? A committee means nti one point if you want to kill something in a committee kakati chenkugamba nti aba opposition aba NRM bategera kina bagamba it is not in your interest to sponsor censor motions against ministers initiated by the opposition baba kuba mweti mwe babbi you have the numbers mwe mutule musobola okutuula ne mugamba ndi kunto kyali member bannamawulire otukola kyo tuswaza muti mwina strong institutions bannamawulire mu bannamawulire otuswaza baloyo otuswaza ba medical doctor okola ki otuswaza kakati ne NRM ina majority mu parliament yenyini yetuula tu nasanyuse nnyo muto wange muhozo mu overall era nawulidde abagati advisor like any other this is a title but literally title ya advisor literally do you compare the facilities he has with any advisor kuba fe tuchita systems analysis tuchita systems analysis chancellor katikiro wa Germany bamuyita chancellor owabungereza bamuyita prime minister ono minister wa Uganda bamuyita minister we Kenya secretary enjawulo weri yes enjawulo weri governor wa America ne governor wa Nigeria ne senate ya Nigeria ne Kenya ne yo America is it a semblance is it a substance is it what amale don't you think appointing a son of the president can that really work nanyini mufu yakwata awawunya government eno babadde bagenda jisu can that really work mutabani wasobola kwa advising kankubulire njagala okubulira wawuliddeko mukagundi wawuliddeko mukajame nga advising bawe wawulidde abana bega bamwefulidde ba minister badduka buddusi Gaddafi died alone nkulaba Gaddafi have a gundi a cabinet Saddam died alone was hanged other ministers had defected ekitegeza there is a time Chiruba bamukwata ne bamuteka mu komera ba minister be balagawo they had defected there is a time when the president must know that one time I will be isolated that one Moi kati okimanyi gwe nti Moi yaleta ukuli Kinyata ne batamu wakalulu ne Moi kiwulu Kinyata ne kanu yajiddukamu Moi yakola ekisaawe international airport e Naloko ng'amanyi nti ewabwe tewajja kufa what has happened ekisaawe kye Naloko kimezeemu omuddo in the mindset of Africa really if you are in Africa it is very difficult mutabani wo okuwa advice what do you do really nebwe bana bebononye ebintu byabakitawo naye abaana abange bentu bye nabo nabagandi gwe kankubulire lwaki abaana babana kubasomanga yeralikiranga kitaawe ennaku yaabwe nabo balwana bakugamba nti abaddusi basinga kuva mu Ethiopia na Kenya why they are running away from poverty Brazil bwe yakola amakolero tekyali mupiira no kakati kitegeere there is a time Museveni must ensure survival preservation why he ran alone bwe kibanga okwata ku gundi ku mumbere buli omu nadduka amekamanda naga nti sabi badde police buli abadde nagamba sabi badde police ne bagizanya mumbere omusango bagenda muteekako emisango emirala bamuleeta kati omulamuzi n'amutta kubanga nabaga nti DPP oyo gwe mwalonda kibiita mulamuzi what is he fighting for he's already judge nkulaba omanyi bagenda ne babalimba bana abasajja babalimba Chibita is a judge. Chibita has been decorated a general. Is he going to become a field marshal? Is he going to become chief justice? That is what we are asking. So you cannot use Chibita or call it dirty game. A dirty game was called Samuntu. Anonya watu yes. The way you look at me, you're going to kunkolesa. Abavana singa bali bali muntu mwangu. Jangu ngatakuwa mulimo kwa 50 million bamanye kuninga kujja mu 50 million waliofunyo nkola mmeka mwabali bampa obutwa kwegamba singo mukaga pamuka singo musajja pamukazona ganti nkwadde kwa kafusikale wabboye wange ngwe mitwala 5 yugo atembano nayo ugenda mmwe mwabagala sente mbano nayo ki bwe mujogeze wayina mmeka gwe omwana yeja mawulinga ina sente mmeka ajoka abantu
waliwo najoga omulala abantu gwendala banonga mwavu nga tegudde olubeke ate siberanga kububi no that's why amwalo gazi njagala kubuuza therefore okukola flyover president mutuufu let us conclude president mutuufu okuleeta abantu be nanyini mufu yakwata ki wawunya era nabagamba tiffe mu baganda omukazi ajja n'abaye waabwe omukazi wajja okufumbirwa ajja ne bannyina lwaki omukazi asangawo bajja be oli omukazi aga nti omugole temumwasizanku omugole temukimira mazzi so tojja gamba husband wo tewali kyaggulo why kyovala nze mbeewuunya nti bwekibanga TVUBC eri mu mikono gyammwe ab'omunju nga kwolwo lwennyini n'amiini yasobola okuleeta omupiira nga temuguleeta have you helped this man? Do you have the moral authority to attack Mirundi? I'm more important than you because you would ensure that this man survives. I understand. If you undermine him, a sentence is a cent of Bubin, a Fuko Bubi, Omusajana was sent a billion, billion, then you are not helping him. Does that reflect on the fact that Katumba mu international trade amanyi ICC oyo takyakola era nagamba Katumba wamala nagamba Kayibula tikayibula nkubulire go banabako get another spokesperson Nabakoba is a double deal Nabakoba anonya genda mu parliament takyayogerera police tasobola kwogerera police yali bayizi Kayibula tusaka Nabakoba. Did he sack Nabakoba? Then Nabakoba had it resigned police because he was going for active politics. Ekitegeeza ina byatakola mu mujje mulaba abaana abayimba. Abaana abapiwa n'okutoka ku P5 n'akanyira ne bekagwa akakomba nga alimba ali mu sipiikidde taina boyfriend. Kati okuva ku P6 okutoka ku P7 bazina beeko omuma boyfriend wa mulenge. This is what management means. Nabakoba police yalina okwekoma kubanga ayagala kusanyusa abantu beewaabwe namugamba Kayigula remove him kakati gundi ekyo bwe kiri ekyamagye nakyagadde nnyo Katumba amala the president should extend a state minister from a CDF David Mhozi comes as a CDF era mwekamba buulire bano abaana baagala Kagina afuuke minisita wa works bagala Katumba omulimu agugani era mu parliament bamuwanga Kivumbi bagala kulemesa Katumba mu maje omulimu gumufe abo bakolera bano bamuwanga Kivumbi bakolera bano bavubuka abo nga bali sopa no babala nzati kati abasajjudde kwa basinza ogwo omulimu nze sigutwala wagaanako mulimu ki wataziranga na ku mmere olyoka wepanga omulimu tagutwala ati we bakugamba taziranga na ku mmere they want Kagina to be minister of works aba bana gye baba buli omu babbayo kati gwe bakugamba Katumba amala agaana omulimu works bagitwala is Kagina part of the circle you're talking about bana abaana bo babala wabulyako nga boogera nti amasomero bagaggale naye nga bakola somero lyabo oyinza n'okusanga nga sente gye bazijja kuba mubaga nti basiyazi waliwo gwe baga nti musiyazi ekitegeeza ye yagenda bano abajjako sente bo baziri naye bavuukamu mugenda kuddawo ku lunaku lwayiribya mugenda kudda abasajjamu ku lunaku lwayiribya mugenda nti nabagamba jo nembagamba nti abagenda mu lusozi ebugiso baba wa sente ne babagulira ettaka eddala be bagoba Tanzania babagulira ettaka eddala naye kamba buuze bano be bagoba mu bibira mu Buganda baani abagulidde ettaka and you think there is a government that can do this nababuuza ne mbagamba nti nema police yalwanyisa obuveera nga kampuni ziri 8 omu ku basajja abannanyini kampuni ye yankolera ebintu bibiri yawulira nga mbogera nze njogera omuntu katandabyeko he gave me a suit and he took me to South Africa nga jankola bobuveera bwe babukola after the election the militant the aggressive Nema police disappeared like a gonori because it was a political kakati kankubuuza bano ono wa forest authority gwe bagambye nti bagenda jijjawo afulumya sente zonna ng'operation kujja abantu mu bibira abatwalewo nedde omusajja oyo abasange wenga batudde kimenya mateeka okujja abantu mu bibira yali ludda waba yawe yayo olikuwa wapi kimenya mateeka okujja abantu mu bibira by'eggwanga obawadde ki
wali luddo gwe n'engalabiyo ng'abantu bayingira ebibira. Everybody is quiet because they know nti abantu bano kasana nafuuka stateless bajja kujjako government. Nkulaba. Kakati kankubuli ekisembayo ko lisafo y'amagye. Lisafo y'amagye kubanze mbabuli abalabi batasobola kwogera. Lisafo y'amagye ekyokubye ekigirimu okukyusa amagye 10 ge balonda agakiika mu parliament kalina okuddayo balonda abalala. Lisafo y'amagye ina beyagala osika balina okuvaayo ina gwe yagala okusuuza command mu parliament ne ideology eyabatwala bano 10 yakyuse, which means they must come back. Buli wabaawo government empya bambasada bakomawo. Are you trying to say nti bana abaliyo kati omugwati gubafudde era Katumba Wamala ye bamuyambi one nti nga minister will sit in the parliament but he cannot represent the army. Why? The tradition is amekamanda ajachika mu parliament. Katumba Wamala agamba nti is preparing himself for something. Anti kakati nkubulidde kyekugamba kiri bwe kiti manyi twabasoma mass communication kankubulidde singa wasoma omuwala ku muliraano nekizuula nga nnyoko naawe yakuzaala ku muliraano obufumbo bubeerawo oyinza kwasa mwannyoko the marriage is nullified. Nkulaba. Singa wasoma omuwala ku muliraano nekizuuka nga naawe nnyoko yakuzaala ku muliraano waliwo abakkiriza abooluganda mwewase tekisoboka nemiriraano ayinza okuba mu guli mulala oba naguno oba otegeeza gwe ogwo gwe gumujewawasiza nga ne maama we yazaala omwana oli gwe gye yakuzaala naye abadde akuleeta wa mirundi wakankaka kakati nyoka akututte eri kati gwe n'omuwala gwe wawasa ku muliraano mweddira ekikeeki kandi the marriage be sustained. ekitegeeza nti bano ab'amagye 10 balina okukomawo ebbombo babawe instructions ezireflectinga the new arrangement, the new ideology of the CDF. Akugambye nti ideology tulina okukyusa ideology y'amagye tulina ekitegeeza these people, it is like a government that has been voted out. So the ambassadors must come back for the assignment. I understand. Yes. Do you baliwe babalondera ideology yalinda le Katumba Wamala high command yalinda when the entire high command has been restructured, these people must come back to bombo for new but odabala bali reflecting ochimanyi Kayura yaddako kuchi no that one ochimanyi yes Kayura mu reshuffle bwenkola mathematics wange nkibala tirwaki nalweso bamuwa. There are three things. One, tosobola kugoba Katumba Wamala notapola omuntinga era ojja kulaba nga bawadde ssente okukola emikolo gya Nalweyiso. Ekyo nkitegeera. Two, kitegeeza Nalweyiso akyalina future mu State House. Why? Ono Muzeeyi is very sensitive. Bwe yaleeta bano abavubuka bato mu special forces waliwo mmeeja omusajja omukulu yamuzzaayo ebbombo nga bano bajja humiliating. Kakati kitegeeza nti Muhoozi lolo gyagenda okukola mu State House David babayita mu America bamuyita chief of staff era ministry zento oyo Mr. President yasibe bibya bize busoka ye yawedde da ekyo kyali mirimu ya president oyo yawedde yegalise adayo kusala naye oyo yegalise ensala ndongo nange nafunako ku buwerero kubanga luli mbadde sisobola kukola report ngejja gende wa brigadier Nakalema bamukuziza brigadier Nakalema congratulations brigadier Nakalema kakati nange mfunye ku buwerero. Why? Kubanga kakati nange mbadde sobola nabagamba nti advisor wa president has given a political tag akwerevetinze that you can do program nemuga president facilitate me give me a new car facilitate me buli council ne district ne gombolo leetula ngena nentuusayo information yo nenfuna bye baagala nembikuleeta ku 10 n'okolako bisatu to popularize your policy. Ono Mr. President ekimulemi okukola kati Muhoozi alinga tumuyita mu America chief of staff. See, I'm a chief of staff wa White House deals with everything mu State House kati bamubasudde kati bagenda kusasa minister president ye yataddeyo dda esimu yoka tudakiike bagulidde wadda esimu emu Kayura yaddako ekyakayura nyezo kipayinga lwanso
Timuhozi bwaba agenda ku national security including the police bwe kibanga nalweso yakuziddwa ono aleme mu humiliating aleme kubeera humiliated kubanga abajasi bakuza eyasooka wagisebo kale sebo naye webale kulaba namba za picha ebbiri tumalirize tumalirize n'ensonga ani yaleese enamba ebbiri zayongeze ebbeeyi ya pikipiki y'abaana abasajja tebadda mabega mwendo yo yaleta musimanyi gundi ye Rwanda tebadda mabega bati weyo walinda nebabakubira gundi nga bwe bakuba butoda ne bakuba katongole babbe taxi babakubye kitata omwana wa nawe nyinyi obadde okuba kitata kuba bano baddira omuntu ow'amaanyi gwe basooka okukuba yes kyeneebuuza enamba 2 omwana abadde yeeterawo ka bizinesi oluusi n'akeewola kati nebbeeyi yobodaboda mbabuuza ekintu kimu kirimu amakulu oba tekikubuuza kikugasa ki okubuulira omwana w'omuwala obutatambula nabalenzi nga amaze okufuna olubuto kati what are we going to do where were you exactly babireeta mukola ki mu mawulire tebikubwamu alira nga tannaba kuwummuza kujulula baana bano alira bw'anaaba tannaba kujulula baana bano ensi tegenda kutereera ensi ejja kuvaamu akavuyo wangisebo kale sebo nawe balikweza gwasembayo abaana bano ensi ejja kuvaamu akavuyo erinnya lyo gwani amanya gwani tujja kulaba kamera Dickson entereerwa obadde ogamba otya bana bali mu gavumenti bamutegekeka n'akaana akayakatwa basibabaawo bamutegekeka n'akaana bakole ki abakole ki ate bakole ki ate nkubulire kankubulire bakole ki oyo omwana nina solution ki weri tebamukubanga kankubuuza Diana yepanka ku bwakabaka bwa Bungereza ne bamutta nkulaba batekwa inquest nagamba bawakuni yamuse kyali proved you can provoke nina abawagizi bangi ogamba nti kasobola okukola omukolo omusajja n'akaasa omutwe let the police investigate obanze mu when the police but for you investigate nze zeke exposing nti kale kuba ku bipande nembaga nti abange ebipande owa Museveni agegenya akuba ku bipande nti Museveni ne mukitegeera nga nkeerula nembagamba nti mukalaba kajja n'obuveera bwa wala gina kyo no mwe kyemulowooza nasoma tayina kayina mwavu muzibu nasanze n'omukazi jjombo akana kakufana nga nyina kana akafana n'enkobo oba nyina wankoye bakakukoba nkuba omukazi mutte bizimbi ngamba gasi atumalirize naawe ogamba otya sebuulire I'm a highly trained man wano mu Uganda nti wali yasoma propaganda nasoma propaganda nasoma political science nasoma logic kankubuuze singa omuntu atandika okuwumulira ku mbaga nga muga nti bwe tutamujjaawo bwe tumujjaawo embaga ejja kutabuka nkulaba no you see for me I know what I'm doing tumalirize you think you see me there alinye kadala bamukube gwe tojja kubala bakubye ebifulu ebikubiddwa byonna ne bitirwamu abantu nze mbikola nekyo nakyo sikwa nemugamba mbaga omanyi esimu yolekera awo jogerera kuba bakuteka ku WhatsApp me to refuse talking on my phone I will be succumbing to the enemy sisobola anvuma bamutekawo azanya akola ki bajja kumugba enyondo mu mutwe is it me do I have a record of killing people I don't know katika ambabuzi chigundu buchama mutta mwakakwata abantu bameka mwanje ya mutta ono ya mutta and the trick is the moment you involve many people it loses meaning I understand who killed chigundu ono ya mutta kakati mwe tibubintisha mwene mi manyaba bikola bya mubukedde nayeze ebyomwana sibye bikulu ekizigo mukyewale ekizigo Kenya bakigobye ekizigo Tanzania bakigobye ekizigo Rwanda bakigobye ekizigo kirimu asidi ekizigo abantu labagamba ekizigo kiringa bad flu ekizigo mukyewale nga bad flu onagamba abantu kwewala bakitegedde ekizigo bakimanyi kisokerwako s mukyewale nga bad flu Kenya bakigobye Tanzania bakigobye Rwanda nayo kitadde ku list kiringa bad flu
sijja kikakasa ekyo. Tumaliriza omukulembeze w'enkya ebikukunavu n'abakukunavu. Programu eno girinde kusaawe mpaka kusaawa 2 nga tunagenda amawulire gaffe agajja kakao. Weebawe kulamula mulungi kanka kambaddewo okuweereza era weeraba. Gakuweebwa muno era ojja kugajja wano. Ebibuuzo n'ebyokuddibwamu bijje kuba akafulu abamanyi ensonga. Mbabaza okutwala omusango mu kkooti nga Besigye tagenze. Mbabaza akomawo mu gavumenti akolera Museveni. Fuba olabe era oyige okuva ku bakafulu mu buli nsonga eba evuddewo.